Kale muzuke olugambo banange lunzitanga bulijjo. I'm really dying, I'm really over the seas banange. Congratulations eri omuvubuka amanyiddwa nga Sammy Ekanya ng'era ono munnaffe abadde wali mu Might Family era ng'abadde amazeemu ebbanga lingi nnyo. Abatamanyi Sammy Ekanya yasinga okuzannya nga omukazi mu Might Family era nga yasookera ddala omuvubuka omutonotono omuddugavu ng'ebimulaba mu bifaananyi era ng'ono ayina badde bazannya babadde bakola comedy naye nga era bayita The Might Family. Ono nno oluvannyuma lwa bbanga eddene ennyo nga babadde bayingira mu opposition oba gye twandiyise nga struggle, ebya comedy byaggwawo, muganda we ne bamusiba, omusajja n'ayingira ensiko n'abeera ng'abonaabona ng'obulamu buluma nnyo. But ladies and gentlemen, wedding bells for the Mighty Family. Abaana beekoledde omulimu mu ngeri eno baddage mu ngeri y'okufunamu empapula ezo simena kye tugenda kukola wano e Uganda. But anyways, ladies and gentlemen, welcome. My name is King himself. Lero sazomba koleka audio kano because olugambo lunzita musoko ngamula ku bifaananyi bya muganda wanga manyiddwa nga Sammy Ekanya owa Mighty Family era nga yonayo muddugavu omutini oli omulala munene mukko era ye nga n'ennaku zino enviri azeemu zikuza because bamukwatira mu bintu bye struggle nga bagenda ekalangale mu bijjukiro ya politics ne bamusiba ekitalya n'abeera ebbanga panvu nnyo ne ba Eddie Mutwe ne ba Nubian Lee enviri ne bazisalirako ddala. So oluvannyuma lw'okubanga yavaayo bakwatagana ne mukwano gwe amanyiddwa ba muganda yafuuka muganda amanyiddwa nga Sammy Ekanya ne bakwata ne balinnya Abbasi ne batoloka mu ggwanga lya Uganda ne bagenda side za wali mu ggwanga lya Kenya mu kibuga ekimanyiddwa nga ekya Nairobi mu katundu akamanyiddwa nga Seika ng'eno y'emu ku zigeto z'e Kenya era ng'eno ekyabatwali tekyayitira bagendayo nga bagenza okubanga bafuna asylum because baali tebasobola kukozesa airport ya Uganda kubanga bakola ki nga batoloka. Wabula abasinga tebamanya lwaki ababiri bano badduka ne bagenda mu ggwanga lya wali e Kenya. Ababiri bano baali babala because Sammy yali amaze okuba mu bbanga muganda yabeera mu komera. Sammy yali amaze okuba nga afunyeyo ekikazi ekirungi kino naye nga kimerika ng'ekikazi kino kibeera mu ssaza ly'e Boston nga tekinagenda mu ssaza lya Inrose okubanga bakola kigi bakoledde embaga. Wabula amawulire agatuuka ku tebe yangalaga muno ababiri bano mu mwezi gw'omukaaga bakwata kuba ne balinnya ennyonyi ne bagenda mu ggwanga lya USA America era nga baatuukira mu ssaza ly'e Boston ne bava mu ssaza ly'e Boston ne bavaawo basinga okubeera bannayuganda abangi ennyo ne bakwata ekkubo ne bagenda mu ssaza lya Inrose era ng'eno bamazeyo ebbanga lya mwezi gumu mulamba era ng'eno badde babeera mu maka ng'omukyala n'omwami amanyiddwa nga Okanye ono muwabalina muwala waabwe amanyiddwa nga Christine era ng'onatebeeza mu gy'obukulu mingiko ddala sigenda gyogera wabula nabadde bamaze mulaavu okumala ebbanga lya myezi 8 n'ennaku 14 kitegeeza muno natandika okweyagala last year ne babeera nga bayingira ne mu guno omwaka nga bakwati nga beeyagala. Wabula ng'ebimanyi muno ebyempapula si bintu byangu nnyo empapula z'ewabweru eyo awino gwenna wano drone zange zindaga drone zange zindaga muno bano bakoze omukolo gwabwe over the weekend era olunaku lwabadde lwa Sunday we batayinze nooti bano ababiri ng'era buli omu yagambye I do, yes I do, yes I do, yes I do. Ng'era Sammy Ekanya yafunye mwana muwala the beautiful brown skinned very heavyweighted Christine Okanyi era nga kati munnange erya Okanyi baali muggyeko nabera kati ng'afuuse Christine Ekanya okitegedde Christine Ekanye ne mwana mulenzi Sammy Ekanya era kati munne bano bamaze dde okuba nga bamaringa nga olaba bufaananyi obannange ku swimming pool wali wonna siwe wokawokawoka ne wali side mu gardens babadde naye abasinga beewunyiza ne bagamba musajja omukyala ng'alabika ayiseemukka emyaka gy'entondo yagiyingira dda negamba bannange love doesn't matter, age doesn't know, wealthy bugagga doesn't muwanvu oba mumpi kasita babiri bano beeyagala ne bagamba naye twagenza okulaba nga naffe nze kukiisa bwe nakomye okutegeera omwana Sammy yakubye munne kiss mu ngeri ey'amawuuno mu ngeri etaliimu kulinzalinza oba kulonzalonza ne ngamba awo nze we nayingiridde okubanga nkola ki nga nnyingira akamoli ne ngamba owaaye mwana mulenzi muleke eyagale kubanga munnange ye gwani aba teyeyagalako singa naawe obadde ng'oli muki ng'oli mu Mighty Family naye nga muno Mighty Family ono badde bakolerako nnyo era bafuna olutalo lw'amaanyi nnyo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga comedian munno amanyiddwa nga Alex Muhanji we yavaayo n'abalabula okuva mu bintu bya comedy wabula kigambibwa muno oli munne omulala erinnya eryo teraliva mu mutwe naye ye ayina omwana Uganda wano era ayinawo n'omukazi gwe yali akola ki gwe yali
byabeera naye nga mukyali twamulabako olulinga bamaze okubankolaki nga bamusiba awo naye nga bano ababiri wenjogerera bapeya ne byana biwala mu ggwanga lya Amerika nga boolabaawo era omukolo gwawedde era ng'essaawa yonna bagenze baposi nga ali ku gundi yaabwe ne bagamba it is going to be even more painful eri okufa kwa Afandero Keeki kubanga ye Sammy yasazeewo okufa kuno akutandinge into a blessing abeere ng'akolaki ng'awasa mwana munne amanyiddwa nga Christian naye kakiisi oba abantu abamu beetaagisa okuba nga bakolaki nga bayigirizibwa okiisi nga kubanga eyo si French kiss bagiyita Luo kiss omuntu omukulu nga Luo kiss nga emimwa okola Luo kiss anyways kale abo tetwadde ndowooza wina singa ngenda kuba mbaitira naye nga bamaze bakola embaga yaabwe mawuuno wali mu gardens side za wali mu ggwanga lya Amerika mu ssaza lya Kabaka erimanyiddwa nga Inros era nga munnange wentegeddeko leero Sammy angambye agenda kubajja ku Facebook live ku ssaawa 10 zennyininyini ez'olunaku olwaleero abeere nga abalaga ku mukyala we ne famire engeri gye babeeramu atubulire n'ekituufu yanoonyeza bugagga ki ekyamuwasisizza omukazi afaanana bw'ati abasinga gwe bagambye munno mukulu abasinga gwe bagambye munno ne makeup teyamunyumidde atulina otubuulira yagenda ddi mu Amerika kwafa abasinga tumanyi yagenda emyezi 4 emabega abasinga bagamba yagenda 3 emabega abasinga bagamba mbunno embaga eno yabadde newali mu Seika tebaliyo so ye yataddewo Inros mu ssaza lya Kabaka eri mu esangwa mu ggwanga lya United States of America n'ebintu nagenda kuba binyonnyola olwaliro ku ssaawa 10 nga bwolaba peegi yaabwe bwegamba sajja kuba agenda mu maaso abeere nga abannyonnyola ebisinga ku ebyo amanyenze KingSmith naye nga njagala ogamba congratulations eri mwana mulenzi amanyi okubanga yatuuse ku buwanguzi nga buno ate era congratulations eri mwana muwala amanyiddwa nga Christian kati comedy industry awo keewuume simanyi bwe bagenda kudda mu ggwanga lya Uganda but according to the look of things I don't think they are going to come back but anyways we shall be keeping on updating you on what is going on ku bulamu bw'abano abaana ababiri tusobola okuba nga tukola ki nga totegenda ekigenda mu maaso naye ng'ezi entalo zikyagenda mu maaso wano mu ggwanga lya Uganda era nga tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku kiddala ababiri bano era ddala nti nno Lwasa ensonga za Lwasa ne Sammy zimukwatako oba tezimukwatako Sammy alina akantu yeetimawa oba akyalina waaka ebyo byonna tugenda kuba tukola ki tubikutuusako wano ku Celeb Jazz abasinga bagambye maanyi ga mugongo ge gagenda okuba nga gamubeezaawo simanya ajja kwata kyakola comedy abasinga bagambye Sammy ennaku zino yakolamu akasente abasinga bagamba muno bakadama yabalese maziga ebyo byonna tujja kuba tufinding out more of those stories wano yennyini ku Celeb Jazz amanya yenze KingSmith.